ebira bino gavumenti eri mu nteekateeka y'okulaba ng'abantu mu ggwanga bongera okwettanira okukozesa amasannyalaze omuli agava mu mazzi wamu n'amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba. Kino okusinga kikolebwa okulaba ng'abantu abakozesa ebyobutonde gamba ng'enku okufumba n'ebintu ebirala bakendeeza ku kutyoboola obutonde bw'ensi. Kwe kulaba nti ebitongole ebinene naddala nga manufacturing industries amasannyalaze mu kifo ky'okuba nti bagajjayo ate ne gayita mu gundi mu agenti endala oba ki bagenda ministry kati efuba okulaba nti amasannyalaze bagajjayo gye gali okuva ku grid nga direct gajjira ddala mu kkolero babeere nti awo costs ezijjira awo makkati omuntu ono ali mu manufacturing naddala large scale tekimukwatako. Bw'abadde akiikiridde minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa, minisita wa guno nagguli mu woofiisi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba agamba nti enteekateeka nnyingi gavumenti z'erina okwongera ku bungi bw'amasannyalaze. Twali tukozesa sola naye nga terwali sola gundi nnene projects ennene naye kati weeziri era bazongera okulaba nti amasannyalaze gagenda n'agasola nago gatuuke ku grid kangabe ku senta y'amasannyalaze ku grid ekyo kipya kibadde tekiriiwo. N'ekirala okulaba nti mu bitundu ng'e bakozese amasannyalaze g'empewo. Lumumba agamba nti gavumenti erina enteekateeka y'okulaba ng'amasannyalaze gakka ebbeeyi kisobozese buli muntu okugafuna. Gavumenti ebadde ekozesa umeme okuba nti etuusa amasannyalaze ku muntu wa bulijjo naye okuteekawo umeme kiba kitegeeza nti ne umeme naye anoonya ssente. Kati ku ssente ze wali badde osasula ez'amasannyalaze ng'ate oyongerako eza umeme eneekutuusiza amasannyalaze mu nju. Kati gavumenti egenda gijjawo. Omubaka w'omukago gwa Bulaaya asoomozeza gavumenti ku biki ebirina okukolebwa bannansi baganyulwe mu masannyalaze gaabwe. We are ready to do more in areas where our policies align, scaling up our engagements to work closely with all stakeholders to unlock the energy sector full potential and to achieve Uganda's ambitious energy goals in order to power the country's socio-economic development. Harrison Mutikanga akulira Uganda Electricity Generation Company Limited n'abakulu b'ebitongole ebirala ebikola mu masannyalaze bagamba nti amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba gakyali matono nga n'ebbula ly'ensimbi kukyali kusoomozebwa. In developing these power projects, it has not been very easy. The projects delayed. Some of them have still not attained the financial completion. Next year, on the 1st of April, when we take over Umeme, it will be the 6th distributor. And where I've taken over the distributors, the services have drastically changed. Among our key variables is to connect the customer. As we talk now, we are also connecting customers every day. Okusinziira kwa alipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Kiwubosi ku maka obukadde 10 n'emitwalo 3 agali mu ggwanga amaka obukadde 2 bwokka n'emitwalo 3 ge galina amasannyalaze. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.